Inside Story Uganda, real source of political updates. Offer government through Mirundi media consultants. Mirundi media consultants. Because I will never work for this government again. And the former arrangement. Okay. Atobu Jozi is part of their college. Tebaja kubuvaako. Okujoga abantu. Bali musa. Bafu ebidoli. Ono nani amu bakujana bakutwala bakubana kuonono. But I can help you because this is a psychological affair. Do you see this report? Yes. What does it mean? Emiyo number evula mu buli yake n'obuli wenguzi. Okay, buli sawa. Kakati katubuuze. Government ina sente mmeka gye babbako sente. Emiyo buli sawa. Olunaku lumu sawa 24. Yes. Kitegeeza buli lunaku obukadde 24 obukoze eki. But these people are very careful. Nti babanya kati bapuli they are building up Christmas. Nti abantu abagenda okubeera mu Christmas nga baavu tebalina kye balya. Incite them. Obanagendera eggwanga sente zibiwa mu. Yes. Era ejja kuwulirayo nti abakozi ba gavumenti basasuddwa bali babanja naye nga balaba kino this is bano bagezi okusinga Museveni abagezi yatugoba netugenda ate tulidda bwolaba omukazi gwogobya akomyewo aba bazze kufera nze Tamale gwengoba omukyala Nedda abatakomyewo anti ategeera nti nali sizimbye ennyumba waffe kati addamu kibayita trust mwe temukimanyi trust kintu kyamaanyi ennyo kati bano tukita inoculation theory nti babuildinga story nti mwabagenda okulya Christmas nga muli baavu sente ziragaawo era nabaganda wadde mpagira Museveni yaddeko but I propose reforms. Like which reforms? Let me tell you. I'm going to tell you. Ate aigigi yagambye buli abasene nazikomya aigigi nkugambye nti aigigi aliko ekizibu kamya yatawanya nnyo Museveni. Beti kamya. Yes, federal kubanga bawe tuli omwe. Ne Museveni yagulira beti kamya nyumba ya milioni 7. Are you sure? Museveni bw'omukolera takusasula. Museveni alinga Allah. Nedda tomugereranya ku Allah Museveni. No. Anti Allah tazimbye omuzikiti. Allah atazimbye omuzikiti. Mungu mwenkanya. Yes. Allah azimbye omuzikiti. Natta azimbye ekereziya. Natta azimbye kanisa. Nalekawo omusamizi. Anti bwewenkanya lwamu. Okusasira n'abawa abantu bonna n'abawa gwembwa. Bayalowooza mbufe tuyinza Museveni believes nti olina okubeera mu gavumenti ye bakujoge nina okukkiriza ngende mu presence office mutabani wa Kajiita njeko anfuula ekidoli omukanfuula ekidoli buli omu anfuula no olimanga gavumenti byonna bikolebwa President Museveni abiwagira anti ye nkubuulidde nti ye believes nti when you transfer me from here to there nja kugendayo no sijjanga kwoga noonya mulimu. Kakati beti kamya Museveni yatasobola muta namuwa obwagigigi yamusolokesaawo yamuwa obwagigigi mumanyi at that time nali close ne beti kamya we used to talk nanyini buyinza obukubeera omukuwa obulamu bwe bwonna najja beti kamya taddangamu kunkubira simu nakugoba dyobiri Museveni alinga musajja ayiisa mwenge muganda oba alya kikajjo omuganda ayiisa omwenge gwolaba akamudde ekisesi kiba kiweddemu bwolaba omuntu akanyusa ekikajjo omanya kiweddemu akawomere. Museveni yali tayinza kuleka beti kamya kugenda yali ajja mutabwanya nalyokabumu ndajja nenagisiye
Bitikamya enagisi yaleka mwete yajja mugoberera onuka enagisi ye kakati agenda okuva ku bwayigigi nga completely humiliated nga kyalinamu bamudde nagamba Amelia kyambadde twalina munyonyo nemugamba mama nkubuulire get out of state house because bw'oba obadde oyogera ne mukamaawo nga ku nsonga 10 mukiriza ku 8 n'otuuka ku 7 otuuka ku 6 dduka kitegeeza force ekugoba nebajooga nebajooga naawe kino oli n'alagira n'omulala musi bw'oba tukolangako mu state house omanyi bujozi bwa gavumenti n'atulina bw'ali n'ataasoma neyakola bonna ne bakulagira I'm living a free life as a bird in the air kakati nkubuulira negga nti Betikamya toyogera naye Museveni yali tayinza kuleka Betikamya ne bwe naali badde agende nejjogolye kati ate ayigigi atalaga atya mu kkooti gusooka Betikamya enagisi wajja nayo yes kati obanuka enagisi agende afune wuzu yes Betikamya afune wuzu ave ku bwayigigi aleke dibute we n'omulala gusooka weerwaneko okola ki kuba tokyalina kyosobola kukola mugamba okufuna ewuzi oyagala akole ki alizayiningi asookeko okiryalinga but you cannot do both. If we want to create a solution in politics, you create a contradiction. Museveni created the contradiction of Betikamya. Namuleta nenagisiye eyalandise nemukwatirayo. I saw na nalabinga president abasamunyize bombi yene mukyalo. Anti nkubuulidde. Nze nkubuulira bonna byenkya. Byenkya mumanyi namulabanga mukazi mulungi ennyo ye Nyakayisiki. Byenkya Nyakayisiki mu lunyolo kitegeeza gwe nalinda atuuse. Kitegeeza nazaala we yali mutumba Nyakayisiki. Tiyo mukazi gwe nali njakaliza omwana wa atuuse baamukuba nengaganaga bi nanyini ifi gavumenti aginamu ne tumuyita nanyini ifi okubeera omukobola mbwe bwonna ye buli omu ateeka buli omu nagoba nakyobe nagoba kadaba nagoba kakati that's one. The Betikamya must accept it is not no longer tenable to remain ayigigi. You cannot seek nakalaba babiti Betikamya to seek protection from courts of law and Betikamya and nalaba omulamuzi bamuyitaani ejjaji kootiho yali football yonanyaga ettaka ly'abantu ne bamuwabira mu kooti esoutu nakalemazi intervention omulamuzi omulamba you would resign if you were a judge and you lose a case in the judiciary and you seek Nakalema's intervention, then you are expressed a vote of no confidence in the judiciary. Ate muwoli design. Bweche batamayi Betikamya must design. Museveni yamuteeka mu kapunizo anuka. Era kati n'eyo byenkya yaliganya okusinga na Betikamya. You have no moral authority to sit with you. Gwonuka. Gwoyina nagisi Betikamya yina nagisi. Onuka nagisi gendo naabe. After being cleared, you come back. Okay. Seek resignation. Yamuteeka yamumanyi. President yashikola kigenderere. Museveni anywa omwenge. Bw'oba okola ne Museveni teweebaka ne ku 11 akubuuza ne kumeka weeyaayo kakati that's one. Tumbozeza muhoozi katono nnyo nyongera okuba nti kusabira oyongera okuba nti osuuka buli nnaku zomezi 23 omwezi Oktoba omwaka 2022 batutulira ensonga ezibadde zikoza amawulire mu wiiki nenga ensonga esimu okuba nti ekoza amawulire okuba nti ebibiina by'obufuzi byonna bisinga bitandise okuba nti bisagambiza nga binoonya akalulu olabeko muzeeyi Tamale yabaddeko wali eri ekyambogo nga batongoza ofisi yaabwe y'NRM era nitulabako n'omukulu kataba MK ali mu kutambula wenjogero oba ali mu Arua aliyo naye ali mutunda kusuka n'abawagizi be FDC nayo eri kuba nti ekugula enoonya akalulu bawagizi baayo NUP nayo gwe gumu abakyala baayo balandise okuba nti basinkana abakyala bannabo okuba nti basagula akalulu n'abala bangi ne twebuuza waliwo ekintu kyonna muzeeyi Tamale tukubira ettooki mu nsonga olunaku lwaleero muhoozi Kane Lugaba jeno alwanagana ne kitaawe President Kaguta Museveni kuba tukimanyi muzeeyi Tamale tugamba nti President akyakumukata emyaka 10
tuba MK naye agamba nti nange nsitudde nange akalulu nkeetaaga ali mukutambula ali mukusinkana abawagizi be abavubuka bagamba ffe waffe mutulekere naffe tukulembereko yatuse n'okugamba nti agenda mugana kuva ku Twitter musajja mukulu kati yeesalirawo era asobola okuba nti nno yeeyimirira n'akola ebintu bye Mzee Tamale. Is there a rift between General Muhoozi Kainerugaba ne President Yoweri Kaguta Museveni? Njagala okusooka by the way nga kitalo nnyo okusookera kansoke nga kitalo babyo navudde waka nabuze bubuzi otya nagenze kabuli ya kitange abantu bazze bangi nnyo nengenda mu fumbiro nga tetulina kye tuyinza kubawa bonna ng'abantu babasukkiridde kabuli ya kitange ne mugamba banjavuwaza kino tekyali baddewo abantu bandi badde balya eddoboozi lyavudde mu kabuli natambudde butambuzi ate babuuze tebandaki kati kabuli ngeyogere abantu baffe bazze mu bungi nakalaba amazeeka ga mirundi eki ebiri the problem the hooligans come from Kampala era bavuma b'amasheeke bwekiba aboononna emikolo bonna bava Kampala bavuma bannaddiini dda ku kyatuleese tetulina budde if you decide to come oziike wuliriza bwekiri abantu babadde patient nakabala b'emirundi eki because minus Kampala the hooligans abawamba kabuli abaseekamu amacupa gawalaki bava Kampala kituufu ekyo ebiseera ebisinga the villagers are still intact the audience bazze essaawa ngasatu nembatunuulira usually kamunye zange zaali badde zikola usually if it was before nalisewo enteesi ente bbiri banjavuwaza kituufu etulidde abantu nakiwona twavuwazizza atali bali aba babiri aba benina okukkiriza mbere mu ntoli zaabwe naye bino byonna sibikitanga abakole oba yatuuka mu ggulu ejjoobulizi baggwa mu mutwe bali kumugunya ku baana babannaabwe kuba sirina kyenabakola bebaza emisango gyabwe ne balowooza nti let us suffocate him into submission so njagala okwebaza abantu naye baŋŋambye ezo bwe navuddewo banoonyeza babagabudde balidde batadde bangi but I could not tolerate it. The moment I went nenkola evaluation brother nga teyabaddewo ate nti ebintu ebyo kati bakaamu baani abo mbayita ku mayinja manene when there is a big issue if I had told him naye omule bali babiri naye balitegula ewaffe ejjoge nebankuba nebamumalawo ba sente zange naziremesa nalemesa ne t-shirt nalemesa n'obutabo bwange kuba yazza emisango egyo nakanokolabakano kalina oluvega kuba ne babattira wano. I was very annoyed. I went to my father's grave in an annoyed manner. Siberanga naye waliwo ayagala okunia ku mutwe alisasunze embalaba nakati bagenda kutunda ku saa 10 bamugamba bampe sente yazitwala neza t-shirt neza one day you will pay ndikulabako ewaffe mukagaali kabalima ne galubindizo ndikulabako ewaffe nga envizi kuyita mu mpale ndikulabako ewaffe ngaoli mukagaali kabalima omulenzi ajoze nnyo famire yange myaka 24 yankuba okuva mu state house sizina muliti emisango nalyoka no do you know what this money will be after getting this money okay titwakala mwemusinga abanubbi amaanyi mwemusinga abakyoli amaanyi mwemusinga abantu bonna amaanyi mmwe kubanga wakitalo nnyo invokes a name kakati that's one naye nja kuddayo after examining nalabye kabuli nga bagizimbye bulungi the only failure which annoyed me naye bw'oba wamanyira okugabula abantu nebibulawo I was annoyed nemmange saamubuuzizaako but two things happened
Faaza yabagambye ti omusajja oyo saagala biri birala sikkiziganya naye naye yagamba nti bw'olumba lubaga akwata naye avaayo ate nga tasoma yabagambye nti omusajja oyo tasoma mu kyaki naye bwe naze namugamba namugambye sisoma mu kyaki naye ate papa yampa emikisa twagenda ne president of Vatican Museveni did not introduce me to the Pope. Are you sure? As we are getting out, the Pope sent his assistant. Unaliko. Ninkomawo. Naga, I know you're a politician. Ask God for 3 things. Nensaba mama wange awangale. Nensaba family yange ebere united. Kati abeeka balagala bawa bano visa n'abeekyengera bawa bano n'abeeka jansi n'abawo balina ne chairman. I was told to one of my wives yagenze ewamu n'amusavinga ne balya emmere. This is the God's power. My family to be united. Omulimu nakalema yagutwala n'olwo nakalema ne banne nga bampita mwangu kakati ekirala kye namusaba mani nannyini buyinza njigiriza nnyo kuba tawangulwangako nedda you'll concede defeat and devastating defeat mwangu era 5 billion muzitwala mwaka wayo million za $5 baba banja 35 mulaba mu Canada nekinamanya kuluna bukyani ku bantu kuluna biddwa n'obujozi bwe nabo kubidwa n'omutani wa kakiki nani yaku bantu kwalokola munana jokimba bikasajja gwe bakujja bano simanyi baani jokim tukunga abantu bakube battire wano kubanga ffe tunyiga mwenye bano abali mu gavumenti bajozi kati ate obujozi bwa culture tebategeera nti yes it's a psychological problem nti omuntu omujozi tategeera nti wajozi alumwa yes nti I cannot slap my wife what about my daughter era nakoze n'ekirala sitambula n'abaana bange mu mmotoka but I moved with my daughters kyayikoze ekyo kaba ajingiddemu lwampaka ate bakimanyi I have a support on my daughters anti omwana omuwala bw'akula aba maama wo omwana omuwala bw'azza omukono emabega oba tekyayingira mu kisenge kyawe oyo maama era when they ring me oba kyava a soft spot on them bagijiddemu ate ne tutuuka nali gifufutuddemu era babamanyi my daughters I have a soft spot on my daughters kakati the other one nagambye father don't praise me because I'm a Catholic that I can fight for Catholicism I can fight for Islam in the same way I fight for Catholic nemugamba father obalaba abo ab'enkofiira bakojjange abasiraamu babaddewo wadde maama wange ye kozi mayitaba ntya omulutadi basalako musale mutwe nembagamba nagambye father nti obalaba abo bolaba abo ate ne wakitange ffe abakatuliki ffe tuli minority mu famire yaffe amuteringi namugambye faaza nti jjajja wange azaala oyo gwolaba afiiriddwa muzzukulu we amuzaala yalaja bukimuli omukazi ye Khadija Nanyonga ate kimuli yali wamaanyi nga nze ate yawasane biti Juma adda kuono kyova abakazi babiri kati ffe tetwesosola era nabagaye nti tetugendangako bukojja bwaffe ne batusosola wadde tetwali bakomole abaana balenzi batambula so this is how I came to know Islam obujjajjaabo basiraamu era babaddewo bayitirivu fanze nemuga nti obalaba
tontenda gavumenti nsobola okulwanira eno nabano nga bampise nti ekibuli bawambyeyo bakampala nawo ŋŋenda ku lwamaama oli mutuufu naki ne baganda bange abali ne muganga kati faaza kankobooli omwana waffe yayogedde ku lwa banne oluyimba lwe yayimbye lwa kikristaayo yagaye ngenda kuyimbira maama waffe akayimba mwenyinaza lwa kikristaayo nemugamba faaza nkoboolise nasomera mu ssomero ly'abakristaayo mu 60s nga tosobola kukwata mwana wo mukatuliki n'omutwala mu bakristaayo era twatambulanga bwe tuti Roman Catholic si bulu gundi pinki nga wabaki nga wabakristaayo ogenda kusomera n'okulinnya bbaasi nga bwoba teweekwata mu kutu togenda mu nasi but because I talked when I was 6 months my father said oyo awakananga abapoto twabayitanga abapoto this is how anti abaprotestante twabayitanga abapoto abawakanyi bava mu ekereziya era mwana wange ezigira twagambanga nti nekkanisa entukuvu enkatulika bakikyusa bukyusa ne bakiteekamu nti ey'ensi yonna until recent bapentecostals nabo nga bampise nwana tewali ampadde platform kwenkana balokole most of bazibajjeko bujja naye most of the people have given him platform and what balokole era namugambye ti ekkanisa yaawo kibuyaga bwe yagijjako amategula nagende wa president n'abawa sente nezibaleetera n'ebizimbe ebipya ebiri ku ssomero matali mixed primary school nze nabizimba the modern building so you can see how wide I am ate obusamize nze dipo nze kamanda wabyo waka anti abakimanyi ewaffe bakimanyi nze kamanda wabyo nze kamanda kakato kiraba nti I have a liberal mind on all religions kubanga nkugambye nti yonna yonna ninayo akakwate kakati etype efaanana eyaffe tetubeera baziroti no nti thats why bwe mutuuza abaganda 10 tutta abanyarwanda abasatu banyarwanda oba balina answe ey'ekinyarwanda bwe mutuula ne muganda tutta abanyankole mubeeramu abalimu abaganda tebalina kye basobola kukola nekitambula because Buganda means a band of different things. Obuganda Bulange, Bulange. Abaganda is not a tribe, it's a nationality. Tribe is a society at the infantry level. It's a tribe. There is no tribe called Baganda. Obuganda. Tribe mutandika na family ne muddoka tribe abazungu baleeta ekigambo tribe to abuse us. Tribe means primitive, where everything is done through rudimentary methods, where society is primitive, kinship is very close. A tribe. And you reach the nation, nationality, and the nation state. Tebabibabuulira abasoma sociology nti abaganda tetuli tribe. Mayiga yatuzizaayo tekamuswaga agenze bwali Buganda originated nabagamba ti abaganda babayitanga bawawa. The original name for Buganda was Muwawa, composed of 3 counties, Kyaddondo, Makota and Busiro. Yes, nga basajja banene stout balina amanyindo babi nnyo beba Kiseka beba Paulo Mwanga balina amanyindo bwega. None of us I think qualifies to be a Muganda these days. If you use the original characteristics of a Muganda, kakati ne bufuuka Obuganda in nationality. Tulina wogamba kakati tetulina meeting gyompitamu tutte bagundi kuba yonna gyendi era nabagambye abakungubazi ningamba first mu family yaffe nze mu baana tewali kitongole mu gavumenti mwesiina mwana
except prisons, the army and the police. Mutaina ba. Tewali kitongole mu Uganda kikola decision musina mwana. Tikiriyo. Parliament oyinayo. Executive oyinayo. Gambye buli kitongole ne Uganda Revenue Authority balimu abo. Naye nze kye nakola beetuma amanya g'ebukojja. Omwana Tribe gye siinaamu mwana abakiga nabatya nnyo n'abalugwala. Olaba yogondi olaba ekifu justice gondi dolo goloza lwaki atambula bwati mukazi we yamwokya obutto yamuyi singa obunye eddolo teyali minisita mu kiseera ekyo singa mufu kyekyakutiisa abalugwala siina mukiga siina mulugwala bakamba mukazi omukiga pada kuteeka kute waswalule yamuwasa nga tumutaasa ekyaneggulo omukiga omwereka all tribes all nationalities ezisigadde apart from omukiga ate fe abaganda omukazi omusajja omuganda yenna omugagga era okubeera n'omukazi omuyima omuziba omusajja omuganda okuba okuuma obugagga omukyala maaso ava emuyima woman bamikisa teri muganda mugagga yava mu myaka gy'ataano nga talina mukazi muyima tolaba muganda bwaga nti gwe nno akuloga muyima ezakalimpaka ziggwera mu saasi owegana eddiini maliba ga buyena we are cattle keepers kakati abaziba abakazi kabaka weyabanga agenda okuwasa babatwalanga ekiziba ne babakola obubina fattening ono bongo gwe muyo the role of baziba was to fatten kabakazi fiancé fako yavadda yabeera sitaze kuno mulembe yes kakati abaganda baba tasobola kutwala bakazi kiziba kubakolako ne badda kubayima Tereza ow'ebbiina eddene gobakira ne bwetubeera ku mbaga gobakira bwendaayira Tereza maama ow'ebbiina eddene omusasa toli omuganda waga nti omusasa afiira ku ddene yali akoona muganda wants a bummed woman teri muganda ayina ssente nga mugagga atabeera nante teri muganda mugagga ayina ssente atabeera na mukyala muyima oba omuziba naye abaziba baabatya anti abaziba batandika okukola obwamalaaya olwokuba baali bategedde nti bakakabaka babatwala kiziba naye baali tebamanyi kuba luyimba lwa ggwanga kyobalaba omuganda ga nti ogwa kiziba era ekyo ekifaananyi kyolaba erubaga bwe bakitunuza mu lubiri babuuza abakatuliki naye lwaki mutunuziza mutwekobe mbwa tukitunuziza mu kisenyi kigoba obwamalaaya kigoba abaziba kitunulawo lebeni erya oli omukono gwange kanaabe yagenda nakikebera naga wamma kitunudde mutwekobe and it used to make flashes inside the lubiri. Mutesa went to the Vatican. Mutebi went to the Vatican. Ekifaananyi bakijjewo Lwanga nayagala okukikyusa omukazi omulokole yajja nakizaasiri n'akoma nti kinkubya oluyi Lwanga yayagala okijjawo okiseeseetula akiseeseetula. That's one of the reasons he went. Nekiwali Vatican yampa emitwalo gya $10 gye nkakuleeteko tukasomeko wiiki kakati banaye njagala beetondera mwazze bangi tetwabayisizanga bulijjo bwe tuyita nze we nabeerera nga ono tannannumba ne mutabani wa Kajiji nze kamunye nze ewange ndimugenda kuziika waffe kamunjezange nga nzijayo 10 ate mbajjeko ssente zakyo omufu yakubuliddeko nti ojja kuziika naye nannyini buyinza okubeera omukulu bulamu bwe bwonna ne mutabani wa Kajiji abazza emisango egyabwe bankubye ne bammalawo naye walibeerawo gavumenti erinsasula kadasi 1 mbeebaza naye ate kankoboolize nina amaanyi mwenaalemu gurupu nina mulobi y'amaanyi nnyo ssebo abeenaalemu abo kati bagenda kutandika kuweerera ssente ku ssimu
Kabuli teyawedde n'abantu bakyaliyo n'amabanja gyegali muziweereze ku masimu wasatu wemmeko yo Museveni simubuulira oyitayagala bwazisindika bwaweereza yaweereza ku mwana wange bwaweereza atayambye ennyabo era nabagambye nti oyo munyabo gwatudde naye kaŋŋamba faasa nnyabo gwatudde naye bamuyita Aida tyakikatoliki nze mwana ngenda kulamanye nti bamaama baba basiraamu mama Kasifa mama Safina mama Zeena mama ani bamaama b'omu kibingi bazeena nali manyi basiraamu babeera basiraamu God wanted me, no, God, you are not the first one. One, God wanted me to be a Catholic. Why? Why couldn't Kimuli Alajabu get a shake? Nakugamba katuntu oyo omulaba katuntu tuli baluganda mama wange omuto Abdu katuntu Kimuli yemuwagundi tata wa katuntu we are close relatives who yali mu parliament anti Kimuli ye twalina kujja waffe nga mugezi nnyo bamuyitanga Samula kana akasawo kenkutte ngenda ntinda kulaba kusaamu gwe nalondayo very handsome man highly intelligent yabeeranga nakaseerawo nga bamumanyi kakati Samula oyo ye yakuŋŋaanyanga abagezi bonna era Museveni amanyi Samula yabeeranga nabano bakibazo nzijukira nti kojja oyo Samula bwe yafa waliwo omusajja eyajja ne piso n'atukubirawo obunyonyi ekibazo yajjanga ewaka akano kagurupu ka Museveni akabawejjere era gundi Zwahili bakali yaŋŋamba naye yantuulira bwa nange negwe ng'ofaanana enjogera eyo yonna ya Samula mulina oluganda ne Samula ko Samula ki n'amubuulira nanga Samula yanteeka ku pisto yali tazadde mwana mulenzi n'aŋŋamba omwana gw'ozadde ojja mutuma Samula kakati Zubairi bakali Samula bwafa n'amutuuma Samula omwana wa Zubairi bakali gwe bayita Samula Museveni akabinja kayogerako akabawejjere my uncle was involved naye bwe yajjanga ewaka ew'omukafiiri era mwana nge nze nabagambe kitange yali mukatuliki w'amaanyi naye bwe banga bakoddomi be bazze abasiraamu yakwatanga enkoko nekitwaliwo omusajja bamuyita Sadiiki ate nga Sadiiki tatugaa nti mutwaliyo ekifi ky'enkoko ye yasalanga busazi ki Mirundi aleme kuwa bakoddomi be nabaganda be ekyokubiri ekigambo gye nasooka okuyiga mu busiraamu bakolanga batya bakojja bwe bajjanga bisimira nga bakwata akatambala ne bakasungula ku sowaani ne basoma bisimira esowaani bazisiimuulanga naye ate nga naye wadde ono yali mu lutadi naye nga tetayinza kudya esowaani zebaliirako mbizzi naziwa banyina era kitange yambuuzako olunaku olumu nanga naye nyamu oyo nti agenda nabaga nti bano temubeera nabo temukola ki nabazaalawa naye waliwo yali azoo nabaga nti temumulamusa sekojjamu mumulowooza bamukazi ye bakojjamu abo bonna bemulaba abaze wano bamukyalo omu so yes kakati me this is the background I have all religions the Pope blessed me I have a liberal mind. Yes. Mugondi waliwo we mukwano gange Kisuule dokitali bangoba mu lupapula lwa munno to highlight moziremu issues Kisuule yampa sente nekola olupapula ngali mulabitu basoka kulowooza mu sente za Museveni wa Kisuule yazimpa ate kankogoli bagenda ne baleeta obujoola Kisuule ngali mulabitu yazimba amasomero n'azimba was a honest man kakati nange ne bampayo akajoola nenkatwala nenkakola omukazi n'akakayania lwali lweru waggulu nulungi bwe ruti
n'alukolamu ekiteeteyi bulawuzi esikaati. Ababbi bwe bajja okubba ne balutwalira kwe nabakwatira. Omukazi yajja mu Kampala ng'ayambadde olukwe ekiteeteyi kye. Ebyewaffe byanga nti genda mu kifo omuli emmotoka ennyingi n'abasaabazi. Nga mukazi wange genda. Abaali awo ng'ayambadde olukwe lunyina gye luli. Era kyokulaba gwe yayamba gwe namuyoolera. So Katonda yampa amaanyi ag'Ekiganda, nampa amaanyi knowledge, nampaki. Can let us talk about this? Look what this report. Shillings 1 Nabagambye nti mmwe. To corruption each house.